Muli mutya bane mwena abalungi abeku na confirming abafani bembu ekibiina kyeyavaamu ekikadde ekimanyikidwa nga Black Market Records bamuli bubinyo era nti bagala kuba nti bamuzzi mabega naye mwana muwala ye alaze amaanyi ategeeza abafani be nti banaye sina YouTube channel yona gye ndiko era nti mulinde kaseera katono kawo maaso nja kuba mbagamba kituufu era nja kuba mbagamba we nabazigidde ka YouTube channel kapya nja kuba nti mbagamba musobole okubeera nti mugenda ne musubscribing naye mwana muwala ono ye amanyikiddwa kuba nti talina mbwa era talina mpisambi ategeeza mbuno kino ekibiina yakivaamu ekya Black Market Records naye nga bo bavudde mabega kawo mabega kawo mnaku nga bini bategeeza mbuno mwana muwala ono tebamugoba mu kibiina olwakuba nti ye yasalawo okuba nti ekibiina akivaamu yekayeka era nti bo balaga bawoninga copyright ku music we asinga gawada kuba mu kaseera akemabega era nti baali basazeewo okubeera nti bamugoyewo ka YouTube channel akalala akavevo naye mwana muwala yategeeza mbu talina YouTube channel era nti ajja kuba nti ye atandika YouTube channel ye empya mu maaso kaawo era ajja kuba gamba bafaani be era ng'alaga muno saawa zino ali mu good life era nti ajja kuba ali mu bulamu bulungi manya era nti ajja kuba nti asetulinga asobole okuba nti ng'atukuba omuziki bonna bafaani be. Yes, mwena bamikwano bane abalungi abali ku mukutu guno ogumanyikidwa nga HK Entertainment TV bane njagala mbere nga mberekereza era nga mbaga muno tubagala nnyo era nti mwana tubagala muno mwekuume nti tubagala kuba nti mufuna obuzibu bonna era nga tukugamba wanaye ogonga guno muliwo okusobola nti ngutuuka ku channel eno bane subscribing okubonereka notification button osobola okubeera nti tomisinga amawulire gonna agaba gaguddewo. Yes, ngisigadde yo boy Henry era nga ngenda kubagala muno bye bye. I see you in the next video or see you in the next news.